webale kutulaba n'okutugoberera naye njagala twogereko embaga yadde November kadi ziri mu kutambula tonnafuna vale zinafuna ojja funa bazigaba November leeti baatuganya okuzogera lwaki kiki ekyaleetedde okubanga sula embaga ebeera ebintu bibeera kuno kuli kukyala embaga yeeri ati kuno okukyala kuba ku abantu batono bantu nga 10 era taata yabasaba mujje tubalabe ne senga leero baasukkamu tebaasukkamu kale katu baali balinga 2 kubanga ne Nyamutolo baganda be bangi balinga bamukaaga kale nabo baali balina okubaawo ate balinzi kane bane baalabika bulungi ate gwe waliwo ekifo ewa Nyamutolo kyotawaana baalabika basajja baalabika bulungi mana omusajja taata Nyamutolo yazaala abaana embaggo basajja balabika bulungi Nyamutolo anti yeeko omukazi omuwala nyina omuyimbi gwe nawulidde wa Mr. Lee era alina omwana mu minisita yabyeganye naye nga bituufu anti abaana baatabusiringa babayimbi babadde Mr. Lee yazaddemu ono minisita bamuyita ani nze nkubuulira bamuyita ani bannange weeyo weno Masaka yamuzaddemu omwana ye bannaye bamuyita ani mwerabidde bannaye kato ka minisita kato Guluned naye no n'aleeta ebinnyombo ayagala naye ayagala kuzaalako mu minisita yakisabye naye ate musiru kubanga Guluned yagala nkulukulu ati bafumba olwedde kati ate anatagetingana abasinga ba minisita bafumba kati Guluned ye tageti ye yaabo like abayiseeko 5 6 7 we batyo kati test ya Guluned asula nedda ayina waliwo kati yeye omukyala gwe nalaba omuto Guluned yali yagadde ku mwala omuto nga si muto nnyo naye nga muto mpozi mbasome Magi Kiwesi yali muto mukulu ono weeno wa Sulaiman mukulu oyo mukulu ono muwala wono gundi ono muwala wa Franka muto akuze gundi muto kale mujjeemu ono gundi ono yali wa Big Eye muto gutogera mannya nze ngamba bugambi muto okusinzira olwogera ku bantu abakulu muto ate manyi muto sheekome wano oga nti muto nze nga naaba mu ngalo okusinzira si mukulu nnyo sula si mukulu nnyo oyo omubalira mu bakulu bali eri abakulu ennyo naye olabera omulembe omutindo naye simanyi omwana oyo Guluned oba kiki ekyamulwaza kuba yabaaki awo ye waayagala si kulwala waliwo okubanga abantu be bakuwa emirembe abo abakulumu kati mulimu bwe tumanyi mulimu ze bemmanyi abaagala obuto abo ba buto 2 naye ng'olanga muntu mukulu bwe mumuzzamu omusaayi 2 kati ye awo bwafuniramu emirembe naye kati ne Guluned abo bebabi ate yali ku interview n'agamba bo si bantu nabo bantu okyegera naye n'agamba ebimu byogera ebimu bituufu ebirala mumukonjera ate sobola kumukonjera bane ndugwa Deusi ndugwa etukonjera tetukumanyiza Guluned oyo mumanyi Guluned oyo mumanyi de banga ddene yali houseboy wa Big Eye buno bano batuma chapati twali esomo yange wali ku mulio gikyajinge genda oyoze emmotoka yange aishwa wallahi bino okufiira mu kitooke kya Gonja Guluned yali shamba boy wa Big Eye nga basula wali ku gundi wala ku kisayi kya Messi wansi n'okkirira akakubo n'okkirira booti kati Big Eye yalina ennyumba awo kati so kati waliwo studio bagiyita Bantu Records oba Bantu Studio something kati we badda nenge kyekikomera kyali kya Big Eye we yava Big Eye anti yasookera eri Big Eye Makindi Eruwafu Kirundu zone mu nyumba zayiga we yasookera okubeera kati we yava linalo kadda wansi kati nze Guluned nagendangawo kwanza omuntu gwaza okugiyako Big Eye interview Big Eye yampa ne sente nga simanyi abayimbi bookya era Big Eye oyo muwe ekitiibwa yanjokya yandaga nti omala okukola interview omuntu omwokya yanjokyayo era serikyerabira ekyo so oyo gundi ani Guluned namusangawo nga kaana kato bwe kati kavubuka
Kato myaka Boyine myaka emiko. Fe tuludde mu gundi, tuludde mu kuyiriba. Lwakwade tunafuna ofunye sente. So nga kebatuma, geno yoze motoka okitegeera. Naye Gabigayi mukulu. Gabigayi already musajja muvubuka. Naye nga tali toyimba. Yali ayimbye akubye zi indicator, wasudde zi indicator. Okitegeera. Oyo gundi bakazi be bamukuzizza we bati. Ninga mwana muto. Kulunedi bakazi bakulu bamukuzizza. Bamukuzizza. Bayina kibamwogerako mu lukikuza. Abakazi abuse bawaggula. Be bamuwaggula okutuuka n'atandika okukuba obunyamanyama awo n'awanvu ate kali kane katuni nga kalusonjogo. So nze mumanyi era tasobola kuvayo kwewakana. Nze nagenda nga Big Eye awo wansi ku kisayi kya Messi. Nga nsangayo oyo omwana Gulunedi. Nga Big Eye abeerawo ne Donizera by then. Era nga sijja gamba Donizera yali asasula ennyumba naye nga babeerawo. Yogedde kyasi. Asinga kyogera so okubina n'ekyogera. So ng'oyo omwana abeerawo. Kale webale kutulaba n'okutugoberera Flex Media Official Big Brother Uganda kw'oli subscribing yakatwegatako. Njagala tugendeko ku kintu kya Bruno Betty. Nga omukazi yamuleseewo. Banange mwe abatulaba mufune abakazi abajja mu siteeke zammwe. Sura tosagala okwongere muganda wange oyo. Bruno Betty oli omukazi yali tamusobola. Wandiga sagala naye tayinza kumusobola. Oli omukazi ali standard. Ayina amahipu bwe gati. Genda ku TikTok oyeyita July Bay. Tegenda usearchinga ku TikTok leeta. Sininako data mpozi ng'essimu yazikidde. Yeyita July Bay. Bannange alabika bulungi bannange. July Bay. Ngenda mukola na ogera gamano omukazi tasaanira Bruno Betty. July National Bay ni omukazi yamugobye mu. Halala ate kati awo tulaga. Kiki ekiri? Kati kamukulage wono July Bay. Bannange alina amahipu bwe gati. Alabika smart data siina. Data wange yalaze. Muna yeyita July Bay. Kebera kawo ku July Bay. Bajja mukebera bajja kumulaba. Osobola okutubuulira. Naye alabika bulungi. Yagenze namukolera surprise bino iba supplying abantu. Wulira obuwoomi munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kye kituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings oba oyagala kusanyusa bafamire yo weyunire Pizza Origin tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala. Yitirawo kati oba tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 8 7 8 54 ne noti 7 6 9 Pizza Origin tulya kyaddala. Amusurprisinga simanya amulese mu motoka muwadde ebimuli by'oku kasiketi ng'ekiwala kinyiizi kigalaba kinyo gunyononera akatale yaswadde bawaddewo asijja kugera gye babadde naye nga video nagirabyeko waliwo munnamawulire wa Bukedde bamuyita BM Focus. Video nagirabye ku channel ye ya BM Focus. Nengamba bakamala okumusondera embaga oyo. Embaga yakaggwera oba kwali kukyala oba kwali kwanjula ne bamusondera busondizi ba DJ Siru ba Jomi Nancha be bamusondera baticha bachalibe be bamusondera omukazi akole ki amwanjule naye omukazi ali high standard. Oli omukazi abeera ku TikTok nga yeetega ati ebisambi byeruwe biti nagaye bamutayinza kumusobola. Kasana mulabye nga amukolede zino zibaza surprise birthday eyina zamukutte ne kumukwata kamutya ani atyani Bruno Betty ati omukazi namulabye nga amujjako akasawo naye nga alinga amusaba badde nsaba kujjako kasawo ng'akankana ati naye omukazi gw'osobola naye mubuliryo omutyako ki ebimuli yabikasuse bukasuse teyabikasuse naye nga yabeera tondabisa nga okitegeera naye nga bamye omusajja watagamba muleese yiwange omunyiga yiwange naye nga naye amutya neŋŋamba bannaaye basajja mwe mufune abakazi ababaagala tamwagala tagenda kumwagala afune omukazi owa standard ye oyo omwana asula ku piro mbisi asula mu maziga ng'akaaba oyo Bruno Betty
oli omubwana Omukazi gwe twago. kutidde Akatwangi weewa. omanya mulimu kati Ezo bamututedda. bamututedda bamutwala dda omukazi Ani- kasaba mukoledde okumusurprisinga n'asiba tap Soko mbonye kanya mwagala. Sino walira. wallahi yameeyira n'emikwano mizibu emikwano mizibu kyaliwo Naye n'abantu bakuwulira. ate bampulidde Kale bakuwulira kwani bakuwulira. tebampulidde njogedde mpola naye nga bambi Anyway, Bruno Betty, tumusaasideko tumukaabireko amazzi sijja kaawe omusajja wange. Omukazi amwagala mumuteekawo buteesi bibozi bya kisiru. yakola show wali eri n'emusala ekajjansi ku gundi Sho yakola. yawa Sho yakola. sente andi ng'anoonya sente zakuwanjula mukazi Naye sho yakola. Yakola. negamba bannaaye lwaki obeera ku tensioni bwetyo Sinabene mukazi yamukasudde ebintu. mbozi yafuna beno batugireke Omutyamu. simutya ye kale biswazamukko nambwayo mukwano gwange Nambwayi nange kakwano. naye suuna beni kyeyakoze suuna beni asula wali eri tulina okumwogerako mpola ayinza okuba atula ayinza n'otulaba naye kati ali kubukedde oba yavaawo awo Simanyi gomanye ebintu by'amakindi. waali akyasula waawo Naye kiki kyatuuse okubeera nga nze mbadde manyi nti oba just boyfriend girlfriend baali baafuuka alina lubuto lulala alina omwana. alina omwana wasuuna beni ali mu mwaka gumu n'omwezi gumu kati ali lubuto lwa myezi gumu n'ennaku 8 nambwayi Oli serious? wallahi biraga katonda muggulu ali lubuto lwa mwezi gumu n'ennaku 8 kyokka suuna beni yamusulidde ebintu mu nnyumba story eri bweti byonna ffe tubadde tukimanyi suuna beni beeyagala ne nambwayo for a very long time anti kati ebintu ebyo like kati tukyogere nga bwe kiri zo bakyali baffe tetubogerako mu bukyamu nambwayo abadde alina gy'asula saagala kugamba nti lenti yamulemeredde n'asitula ebintu abitwale mu nnyumba yabwe no bagatta ssente okusinza nze nayogerako naye nangamba mbu bagatta ssente ne bagula eggalugaawo naye nga nambwayo ngeri gy'alina emikwano mingi biki yagenda n'ayogera ne mwami Kamoga ono Kamoga property consultant nzooza n'abaguzaawo okitegeera era ekyapa n'akikola nga kirimu ko bantu babiri okitegeera omwami n'omukyala naye ndowooza mbu nga bakyasasula okumalayo naye kati awo mu kukyusa awo suuna beni oba n'akola atya ate n'agenda oba n'awaayo oba muzeeyi Kamoga ssente oba biki mbwe ekyapa ng'ayagala afulumireko ye yekka oba nambwayo n'akitegeera kakati nambwayo ndowooza gyabadde asula oba lenti yabadde agaanye tesaagala konfaminga nti kituufu n'atikka ebintu n'agamba ye waki sigenda wa eno gye tubadde tuzimba ndaba n'ennyumba eringa eyawedde n'atikka ebintu n'abitwala kati era eri gyabadde eyeggaluga nambwayo abadde ng'agendayo era nga n'abakozi abakola abalongoosa bamumanyi nga era bamanyi erandiroodi waawo okitegeera so kati kasaba budde nga nti aleeta ebintu bali abaana ne bakubirako ku suuna beni nti gwagambye ono aleeta ebintu okitegeera ng'abantu ab'obuvunanyizibwa bakuuma awaka suuna beni agamba abireetawa tabigeza n'abiyingiza mu nnyumba omwo nnyumba yange siiye so kati olutalo lwakoze ki lwavudde nga nambwayo takyazza bintu gyabijje ate ne gyabitutte babiganye okuyingira mu nnyumba bijja kugwa ezo nsonga z'abaagalana naye lwakuba suuna beni alina omukazi omulala akola kubukedde oyo nawe bamutwala bamuwasa ani yamutwala kale nze kino kyenkugamba from trusted source eri ninayo abantu bange akola kubukedde anti bamutwala ani yamutwala ava ku ebyo ono akola kubukedde kati lero lyeri akola kubukedde awulira gwakoowa sagala kukyogera nti no receptionist ekyo kyo sagala kukyogera kati ate oyogedde kyali anti ekyo sagala gwankase so alina ekiwala ekipya kyagala okuteekamu eyo ennyumba kati nambwayo abanga yekyereeta naye ate nambwayo nga yasonda ebyo ate yasonda mu laavu manyi nambwayo ayagala nnyo ebintu by'okugattagatta ojjuka nga akyagala opafambo era yamugirayo ssente eyo yamugirayo ssente ezagundi era kibeera kinyankani kisiraani si kisiraani bakita kikwakulira
Kibeera kiti. Nambwa yosonyiwa. Munaye embeera bwetyo bweri. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako, oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa. Munsinga Canada, America, German, Netherlands, n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko.